Hi guys, ninga muli mutya abalungi bange bafaani mikwano gyange abalaba shifani bagamba ffe wano tetuvaawo tufuna tips zonna tufuna lessons zonna how to bwe tutambuza day to day life yaffe eno ensi enyiga buli omu ate munyiga lulwe buli omu ku level ye buli omu mu kiti kye naye nga ffe wano twasalawo kubeera okay. Yes, bwentyo mbuuza ku basponsors bange Hosh Fashions and Bridal Couture ku branches zonna babali munnange kunfuula smart wano ku Hope Shifa Inspirations nembeera nga ate nzija eri abantu baffe ne batulaba nga tuli fine bwatyo tige ku camera mubuuzaako. Leero tugenda kwogera ku ki? Leero katwogere ku a little bit of relationship. Tugenda kwogera ku kyabaami. Some men focus more on how to get a woman, but once they have her, they lose focus on how to keep her. Abaami abali eyo omwami asoobera onaganziba naye bwe ndifuna omuwala oyo mba mmaze nze bwe mufuna kiba kiwedde omuwala oyo ali mu birooto byange muloota misana kiro ku makya lwaggulo buli wempita. No struggling to get that woman. Ye mukyala bw'abaamu ka distance naye n'aba muzibu ofunika si lwakuba nti oba mubi naye abaako n'ebigendererwa bye ne by'abalina otunuulira nga tanayingira into a relationship. So abaami bw'amala struggling ennyo ng'alaga omukyala oyo bwe mufuna nze gwe nsemberako mba mumaze mufokasinga nnyo mufunye ntya n'olwana naye ate bw'omala omufuna n'oluzinga notafokasinga kumukuuma omusigaze. Yes, abamu baba n'ebigendererwa aba yamufuna nga yagala mufunako akite abalala aba yagala amufune nga mukyala we ne justing embeera ze tamanyi kufaayo takola kitafuddeeyo naye agamaanyi ago gwe wakozesa ng'ofuna omukyala singa era ogakozesa ne muzimba relationship yammwe n'ogamba omukyala ono kamusigaze kanfube musanyusa n'ofuba n'omuyiga bw'omala okulwana ennyo mufuna ate fuba ennyo olwana omuyige kyekimunyiiza kikyatayagala nammwe abakyala bwe mutyo nammwe oba wakeera muno n'ogamba nkwagala I love you back nawe gezaako omutegeero omumanye kikyayagala kikyatayagala kyekimusanyusa ensi bwetyo bwe yeetaaga. We need to spread love, happiness, peace byo byetwetaaga mu nsi ate bye tumala obyewa ne twewa eddembe ne twewa happiness ne twesanyusa n'ebirala byonna ojja kutuuka ku mulimu ng'oli happy emirimu gitambule bulungi n'ebigambo by'onaakozesa bijja kuba birungi because at home you're inspired by your wife akuwadde essanyu naawe omwami omukyalo omuwadde essanyu. Yes, ebintu bitambula bulungi. So kyekyo ekirowoozo kyaffe ekyolwaleero amaanyi g'oba okozesezza mu kufuna omukyala era gakozese okumukuuma omusigazi tokoma wali nti kati namala omufuna ate neetaaga ki tewali kye neetaaga aliwanga afumba. So I don't care about anything else. Nedda mukwano sigaza omukwano ogwo gwe watandika nagwo. Thank you so much. Wentyo baagala nnyo tongera okusubscribinga sharinga. One love.